Eyo gy'olaba ye ttiimu ya National Unity Platform. Olunaku olwaleero basitukiddemu ne bagenda e Mmengo okukiika embuga n'okusobola okugulayo obujoozi obw'abo abaneetaba mu misinde gya Kabakazi Birthday Run. Jjukira nti emisinde gya Kabakazi Birthday Run gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna, era nga lwe lunaku abantu lwe beesunze okugenda mu lubiri olwa Ssaabasajja Kabaka e Mmengo okubeerawo ng'abajulizi nga beetaba ku misinde gino. Weewaawo nga bamu bagamba nti emisinde gino tuyinza okugikozesa nga advantage okulaga ensonga eziruma eggwanga Uganda, n'abandi bagamba nti ffe tuyinza obutagidduka olw'ensonga empologoma tuludde ogiraba tetumanyi oba ddala tuddukira Ssaabasajja oba tuddukira ani. Ssaabasajja si yalanga emisinde gino. Abalanga emisinde gino be bakungu abali e Mmengo ababeera ku lusegere lw'empologoma. Ab'ekibiina ki National Unity Platform tebalinze, bagamba nti ffe tugende tugule obujoozi tubugabe abaneetaaga okudduka kiri eri mmwe mujja kudduka, naye nga ffe ogwaffe tugukoze nti tuwagidde enteekateeka eno ey'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Nanti jjukira nti emisinde gino gigendereddwamu okulwanyisa akawuka ka Mukenenya, era nga buli asasula akajoozi kano oba weetabye butereevu mu nteekateeka ey'okulwanyisa ekirwadde kino. Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo gw'alina okusoomozebwa kw'oyitamu okw'enjawulo ng'osobeddwa waka ne mu kibira weebuuza nti ngenda kukikola ntya. Hajji Ssettuba waali era toddamu kweraliikirira. Ono omwami mu kusoma edduwa teri amuwunyamu. Basomedde ku dduwa ze bakkirizza. Naawe akyabonaabona ng'obuuzewo okugenda bakubuze essaawa omweyunire. Essimu ye eti 0703 31 39 25. Ye Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa. Alright, abatuuliriza tukyalindiddewo ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Secretary General w'ekibiina, kulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssennyonyi n'omubaka Shamimu Malende abakyali mu nteeseganya oba abakyali mu lukiiko mu ndeeyo mu ofiisi ya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Nanti akafu kafunze naffe ssebo mugambi naffe tuli bagenyere protoko mungi nesagala jijja nengi
bategezezzaako nti nemunankubaza mugo honorable Nansamba Mariam Mwali tusaze nnyo okulaba honorable nyaliriza honorable Luba Charles sipiika w'Abakidde basabuli banyabo Kamalabyonna atuuse tusaba tuyimire tumwanirize tukube mu ngalo ez'amaanyi tumalirize essanyu bala byonna olukiiko lukubyeko bugule twogere engalo eza Katikkiro ekitiibwa kya Buganda okobetaleteyoyona Buganda tiyamanyimanyo ebbanga lyaffe okwetulolesi zonna twesinga ennyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyakwata naffe tukikubenga zinayima kyali siteeta Ssaabasajja Kabaka asaanye afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesinga ennyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyakwata naffe tukikubenga Uganda bengoma in thy arms, united, free for liberty, together we'll always stand. Eswala ayitibwa Connector w'omugulu tukabaza nnyo okutukuŋŋaanya wano nate ng'abaana ab'endeemu Mukama tukabaza olw'ekirabo eky'obulamu bannaffe nkumu bagenzi ayi Mukama ffe baani wekyaleseewo abalala balala okuzuukuka naye tebasobodde kuzuukuka ffe baani wekyaleseewo Mukama tuwongala okuŋŋaana lwaleero mu mikono gyo gende binaaluvaamu ensi Obuganda ekitiibwa twese baffe ekitiibwa ayi Mukama tukwebaza okuleeta abatona abazaana bonna ova muno bawaze ku nsonga enkulu y'okugula obujoozi bw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka Mukama tusaba byonna byonna binaava mu kutegeka emisinde gyera Mukama bibeerewo tukusabe gwe ali waggulu ennyo ffenna ne tuddamu nti amiina Twenza Bisabo Kamalabyonna
nsaba ffenna tukakaneko. Nsaba newankubadde tuli bagenyi tukule engalo nga twaniriza Katikkiro mu kisenge. Wano wekati kyekise Kamalabyonna wakyaliza abagenyi be. Erinnya lyange nze Kiyimba Hassan, nze omukwanaganya w'abavubuka. Ssebo Kamalabyonna nsoose nnyo okulaba. Akkiriza twanirize Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, minisita w'abavubuka, emizannyo n'ebitone Obwakabaka. Oweekitiibwa omuvubuka embulakalevu Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire n'okunga abantu basabasaba. Mukama wange Kamalabyonna, olina omugenyi okuva mu Stapex, wali wano naye azze okwenyigira mu lutabaalo olwo. Toyazza nnyo. Katikkiro nga bw'olaba olukiiko lujjudde. Abagenyi mu bangi olwaleero baakedde okujja okugondera ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu lutabaalo luno olw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Bangi nnyo era nja kusaba Ssaabawandiisi w'ekibiina akumenyere ku bitongole ebiri wano. Bw'anaamaliriza ajja kuyita mukama we Honorable Joel Ssenyonyi, munnamawulire omukuukutivu ate munnamateeka omukugu agwanjulira olutabaalo. Ssebo Ssaabawandiisi, Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro ne baminisita ba Ssaabasajja abali wano, tufunye omukisa olunaku lwaleero okubeera wano nga turepresentinga ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, era obuvunaanyizibwa bumpeereddwa bwakwanjula abakulembeze abali wano, newankubadde Ssebo Oweekitiibwa ida ku position ndowooza yagenda okwanjula ababaka bakulembera, naye wano tuze ne Deputy Secretary General w'ekibiina kyaffe Honorable Aisha Kabanda. Tuli ne Ssaabakunzi w'ekibiina Honorable Chairman Nyanzi Fred Sentamu. Tulina akulira abavubuka Honorable Zaake Francis Mutebi. Tulina abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, LC5 Chairperson Butambala District wali wano Ssebo. Tulina Meya waffe ow'Ekawempe Ssebo. Tene tubeera ne Meya w'essaza ly'Ebuganda lyennyini wa Lubaga Division. Tulina bakansala ab'enjawulo ne basipiika. Obudde sigenda kubanjula mwenna kati kantwala omukisa position ababaka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yanzize nnyo musajja wa Kabaka okuba akole. Oweekitiibwa Katikkiro kwata ddamula sooka okwebaza olw'okutwaniriza olunaku lwaleero. Wali bakujja wano ku bbalaza naye nteekateeka ne gikyusamuko
tusobole okusinkana Oweekitiibwa Katikkiro. Ensonga zino enkulu twagala okwebaza olw'okufiisa ayakadde n'otusinkana ttiimu yonna nga bwe tuzze. Maybe kansooke njanjule Ekitiibwa Secretary General ababaka abali wano ffenna tuyimuke banjule bulungi. Kantandikire sayidi eno oyo Oweekitiibwa Francis Katabanzi okuva e Kalungu, Oweekitiibwa Susan Mugabi kuva e Buvuma, oyo muzoganya omumanyi nnyo, oyo musajjawo omukatoliki musomesa Kugonzaga naye ava Kalungu era nga ye Minister wa Education mu Shadow Cabinet yentwala Ssebo Oweekitiibwa Honorable Susan, oyo Minister wa Fisheries mu Shadow Cabinet yaffe. Tweteekateeka eyo mpolampola. Oweekitiibwa bali muwezo Ronald Subuga, oyo ali wali ku muliraano Nakawa East era nga ye Minister, Shadow Minister wa KCCA. Oweekitiibwa Teddy Nambooze atwala abantu b'Empigi yabakiikirira nga Woman MP. Oweekitiibwa Sserubula ava Buyibwe Lugazi apologies. Oweekitiibwa Dennis Sekabira Munalwero. Dr. Christine Ndiwalana kuva e Bugoma Nsimbi, Honorable Nabukeera oyo omuyita landireti Kasongezi Obendala naye mbaka omukyala ow'emukono. Atuze wano ono mutabanyi wo Zaake Zivuge Francis Zaake Butebi. Oweekitiibwa Helen Nakimuli ava Kalangala Islands Sese era nga Minister, Shadow Minister owa Information and Anti-Corruption. Nsonga za corruption ezo tuziriko nnyo kyokkola tulina ne Minister azikwasaganya Oweekitiibwa Aisha Kabanda mpaka omukyala ow'e Butambala era Deputy Secretary General. Oweekitiibwa Kaya Christine Nakimwero okuva e Kiboga era nga Shadow Minister w'amazzi n'obutonde bw'ensi. Nsonga ezo nkulu nga tugenze emabega wali abadde asemberedde nnyo abakamera. Oweekitiibwa Aloysius Kasa era nga neighbor mu kitundu wano wa Lubaga. Oweekitiibwa Eric Yego musajja wa Kabaka okuva e Makindye. Musajjawo Kayemba Solo naye Bugoma Nsimbi abeera hape mu kiseera. Oweekitiibwa Geoffrey Lutaaya okuva e Kakundo. Oweekitiibwa Paul Nsubuga okuva e Busiro. Sakki zonna tuzirina Oweekitiibwa Katikkiro era oyo tumuyita smallest MP. Nga tuze emabega wano Oweekitiibwa Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni okuva e Mukono. Katikkiro amanyi bulungi. Mpaka atutwala omukyala wano mu kibuga Shamim Malende. Kansabe bakansala aba 5 nabo bemugenda njule quickly abakulemberwa speaker waabwe oyo Oweekitiibwa Zahara Wirika speaker wa KCCA era nga abakansala batwala mukulu Olindoza omanyi bulungi nnyo Moshi nali mugamba ne Moshi nali nina emyaka nga 10 nakola ku TV nga wekala bwotyo nakati nkuse sajja waali kakadiwa gatubulira bakansala bwetuli ngambi sikubye nnyo bakansala bafirimu ebali namwe muyimuke
Oweekitiibwa Katikkiro abalengere bakansala baffe abakiri jakwanjulamu basipiika Godfrey Luyobya ow'e Nakawa, sipiika ow'e Makindye. Tulina gavana LC5 abeera gavana naye ngeri emu oba endala. LC5 chairperson owa Butambala Nambo Rashida wali namukulembeza abalala esikonyeeko. Oweekitiibwa Katikkiro nate tuddamu okwebaza olw'okutwaniriza omulanga guno. Twagulira era nga bwe tuze tuwulira emiranga egy'enjawulo nga giri ku miramwa egy'enjawulo. Baffe buli lwabajaguza omwaka wabeerawo enteekateeka nakusa birthday. Ensonga ez'enjawulo zira kubeera nsonga ez'ebyobulamu n'ebirala. Buli mwaka tuze twetabamu mu ngeri ez'enjawulo ng'abakulembeze. Naye ku luno twagambye nti katujje ffenna awamu, abamu tebasobodde kujja olw'emirimu egy'enjawulo nga tuze okugula birthday kits. Abakulembeze baffe abamu bazigulire ku masaza kubanga ekyo nakyo kikulu. Ebyo gye bava kits zino gye ziri era nga abasinga bakwasaganyiza ensonga ezo mu bitundu byabwe gye bava. Naye abalala twabagambye tujje tusobola okukwasaganyiza ensonga eyo wano tutukwasaganye awamu. Era nga tuze n'obukadde 21 okugula kitsi zino. Sookera ddala okwetaba mu misinde gino eri okwanukula omulanga gwa Beene. Ekyokusatu, omulamwa ogw'omwaka guno gwa byabulamu nga minisita yalambuludde era balwadde akaleeta Mukenenya. Agala okukubiriza abaami okwetaba mu nsonga eyo. Tugamba omulamwa guno mukulu. So yes, tugula kitsi, tutuke mu misinde, tukole ku dduyiro kubanga abamu dduyiro tumwetaagira ddala. Tutuula nnyo mu Paalamenti ne Music Council gye tubeera, akadde oluusi tukafuna kakola ku dduyiro, so kijja tuyamba okukola dduyiro naye n'okwetaba mu kaweefube w'Obwakabaka ng'ono omukulu ennyo. Era nange kankozese akakisa kano okukubiriza naddala abaami gwe mulamwa okwetaba mu nsonga zino. Abakyala bajjumbira nnyo ensonga zino naye naffe abaami kikulu nga Beene bwalambuludde obulungi ensonga zino tuzeetabamu okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Obwakabaka tuze tulaba nga bulina enteekateeka nnyingi ng'aba National Unity Platform. Tuweeramo nti enteekateeka ez'Obwakabaka zonna tujja zeetabangamu. Era leeta obubaka okuva ew'omukulembeze waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mukoddomeewo Oweekitiibwa Katikkiro amutumidde nnyo era tusindise tumukiikirire. Abadde yakakomawo, abadde alina emirimu gyakwasaganya n'atasobola kujja, naga tujje tumukiikirire. Akutumidde nnyo era nga enteekateeka ez'Obwakabaka aziri mabega awamu n'ettiimu akulembera era nga gimujjako eyo ajja kufuna chance agyembuga wayamuko ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okugamba nate gye tutambudde nayo ensonga eno mwebale kujja nga bwe ngambye abo tebasobodde kujja era ng'eno otandikwa ensonga ez'enjawulo ez'Obwakabaka ze tujjanga okuwetabamu kubanga tuli bamulize eri maaso mongi ate nga n'ebimu bikwasaganyizibwa Obwakabaka bikulu nnyo nga naffe kitukakatako ng'abakulembeze okwetaba mu nteekateeka zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Beebo abakulu okuva mu kibiina kino National Unity Platform nga bakulembeddwamu Secretary General w'ekibiina David Lewis Lugongoya, Honorable Joel Ssennyonyi ngono ye Leader of Opposition, basitukiddemu ne bawerekerwako ababaka abalala omuli Chairman Nyanzi Fred Ssentamu
n'ababaka mu kibiina ki National Unity Platform nga basazeewo okukiika embuga babeere nga bagulawo ku bukiiti obw'okuddukiramu emisinde gya Kabaka's birthday run. Nkujjukiza nti emisinde gino ennaku za mwezi nga 7 omwezi ogwokuna era gwe mwezi gwe tugenda okuyingira. Bwe batyo bwe basazeewo nti ffe ng'aba-NUP katwetabe mu nteekateeka ez'okulwanyisa akawuka ka mukenenya, kubanga buli yeetaba mu misinde gino oba weetabye mu kulwanyisa ekirwadde kinnamutta okulaba nga kifuuka lufumo mu ggwanga erya Uganda. Honorable Mariam Nabasamba.